ku lw'ebizibu Buganda n'okusomoozebwa kwerina tukoze bino wammanga. Tutaddewo akakiiko ak'enjawulo akakulemberwa Dr. Lulume Bayiga akagenda okutunula kaveeyo n'olukangaga lwe tujja okutunulamu tulabe okusoomoozebwa naddala mu byenkulaakulana Buganda byeyina n'ebitatambula bulungi n'obulyazaamaanya bwe buba bwe buli bonna tubuveeyo naye tutuulemu ng'ennaku z'omwezi 4 tumale olunaku lulamba lwonna nga tuli mu kafubo ng'ababaka ba paalamenti tuveeyo n'okusaba kwaffe ku bye twagala gavumenti wano mu Buganda tulabe nga bikolwa, kubanga tulyazaamaanyizibwa ekiseera ekigenze wala ng'ate tulaba ebitundu ebirala bitandise mu bintu ebimu okutugendako mu maaso. Twesanze projekiti nnyingi mu Buganda teziriimu, emiruka gyaffe mitono, n'olwekyo mu PDM tufiirwa amagombolola matono, n'olwekyo bwe bagenda okuzimba secondary school ne health center seed school egenda kugombolola, bwe bagenda okuzimba health center 3 bagenda kugombolola, ate amagombolola gaffe manene, abantu ate bangi, n'olwekyo tugenda kuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga 4 nga tumaze okutunula mu lukangaga lw'ebirowoozo olukiiko lwetulonze. Ndoza Honorable Javira kwoli Honorable Kayondo, kuliko ani omulala Naluyima ne Honorable Kefa mulaba Kefa Dr. Mulamba. Tujja kuba tuvuddeyo ne betulaga bino tujja bitunza buli ayina obuyinza okubikolako abikoleko, kuba essaawa etuuse temegende bagambe ate so tugenda kutulamu ng'ennaku z'omwezi 4 tuveeyo n'eddoboozi ery'obumu ku kusoomoozebwa n'ebizibu ebiruga n'ebyetaago byaffe. Ate tugenda kikola nga bajeti tennasomebwa, tubitwale ne ku fulo ya paalamenti ne sipiika tujja musaba atuweeyo akaaganya tuyiseewo ebya Central Region, kubanga waliwo ensonga enkulu nga bwe mmanyi eno ye capital y'entabiro, waliwo okunyigirizibwa kungi okuliwo n'obulyazaamaanya bye tujja okwogerako nga 4.